Akakiiko President State House Anti-Corruption Unit kanoonyereza era ne Kampala report eno dated 1st April 2025 bwe kakikoze nenyanga mu kiseera ekyo mu busy schedule eyo nenyigawo nsobole okujja nemu okukiprollinga any further for the good of everybody. Era report eno ngenda gisoma mu luzungu byonna nga bwegivunula n'ebiriko ndyoke mwena mumanye nti byensazeewo si byange nga Saamayanja si bya side obw'endala naye nga bigendedde ku birinoonyezebwako mu mateeka nga side waliwo side yoga nti nga bano side endala terabiseeko ne buli muntu yakwatibwako naawe buli kintu kyonna biri mu report eya next years. Kati muzikira report eno eri yakolebwa nga lumu 1st April 2025 State House PO Box 25497 Kampala, Uganda. Nze nenjifuna mu ofisi yange nga 3 olwaleero meka 10 so about 10 days ago. Forwarding Dr. Saamayanja, Minister of State for Lands, Kampala. Forwarding an investigation report regarding a petition by Isbad University on cancellation of land title for plot 54 Naguru Drive in Naguru, Kampala. Nga Isbad University lyaleeta okwemulugunya nti ekyapa kyabwe kyasazibwamu nga kya ploti 54 Naguru Drive wane Naguru. Reference is made to your letter dated 2nd October 2024 requesting the State House Anti-Corruption Unit to investigate, among things, the conflicting authority over the plot 54 Naguru Road by both Uganda Land Commission and Kampala Land District Authority. Kubanga plot eno abagamba nti bannannyini bali babiri, Kampala District Land Board ne Uganda Land Commission. Buli omu agamba nti yaabo ng'ekyo tulina okinoonyereza tufune nani ddala yaani. Number 2, in this matter, while International School of Business Technology, ISBAT University, reported being the bona fide holder of title for plot 54 Naguru Drive, another title on the same land exists under the ownership of Ms. Behu Dean Muhammad community. As such, SASHU constituted a team to conduct investigation. So, nga tebali Isbat being Muslim community nga nabo bagamba nti kyabo. So nabatandika okunoonyereza ne kutandika. Among other investigations established that on ebyasooka bibiti byazuula. On 28th April 1998, one Sulvano Angwakane was granted a lease by Uganda Land Commission for plot 54 Naguru Drive Road, measuring 0.34 acres for a development period of 5 years with effect from 18th August 1994. Ntinga 28 April 1998, omwami omu gwe bayita Silvano Awagukane yafuna lease ngeva mu Uganda Land Commission ku plot en 54 Naguru Drive ga ya hectares 0.34 gasooka yakuba myaka 5 ng'etandika nga 18 August 1994 nga 16 on 16th March 2016 the lease was extended for a further 30 years with effect from 31st August 1999. The same year, Mr. Sullivan Agwa transferred his interest in the title to his part. Kati mu 16 March 2016, lease eyo eyali emyaka 5 naye Uganda Land Commission nejongezaayo emyaka 3.
era ng'ekyo kitandika nga effective 31st August 1999 liizi ne bagyongerayo emyaka emirala 3. Kaakati mu mwaka gwe gumu Silvano Angwaka interest ye n'agiwa Isbat University. Isbat University n'etandika okuba nannyini nga biva mu Uganda Land Commission mu 1999. However, in 2011, the same land had been registered in the name of Isbahu Din Muslim Community Limited. The Kampala District Land Board approved an application by the company for its customary interest into a freehold at its sitting held on the 13th May 2009. Naye ate mu 2011 ettaka lyerimu lyawandisibwa mu mannya ga Misbahu Din Muslim Community Limited nga abalibwawa ye Kampala District Land Board nga bajja mu customary tenant ne babafuula freehold tenant nga 13 May 2029. So you can see eri Uganda Land Commission ewadde neno District Land Board nayo ewadde. The Office of the Commissioner Land Registration received a complaint from Fides legal advocates on behalf of Misbahu Din Muslim Community requesting for cancellation of plot LRV KCCA 20842 plot 54 having been issued over an existing freehold certificate of title. Kaakati nga 6 March 2022 ofisi yaffe ya Commissioner Land Registration neefuna okwemulugumya nga kiva mu balooya ba Fides Legal Advocates nga bawandiika ku lwa Mizabu Din Muslim Community nga bagamba nti ekyapa kino ekya LRV KCCA 20842 plot 4 kisazibwemu kubanga kyaweebwa ng'ate waliwo freehold certificate endala olwekyo kiri kisazibwemu nga on 18th July 2023 Mukyala Kabira Aisha on behalf of the Commissioner of Registration made orders to effect that a certificate of title in the name of his bird registered on 31st May 26 be cancelled and expunged from the register book for having been illegally issued. Nga 18 July omwaka 2023 2 years ago Kabira Aisha nga akola nga Commissioner Land Registration yalagira nti certificate eyo ya Isbad eyawandisibwa nga 31 May 2016 esazibwemu ejibwe mu record y'ebitabo. Okulagira ekyo yasinzira ku kino yagamba tekisooka that the land is public land under the management of Kampala District Land Board and not Uganda Land Commission that had released the same to Silvano Angwaki. Nti Ttaka lya public eriri mu Kampala Land Board so si Uganda Land Commission. Eyaliwa ng'eriwa Silvano awange kane. Ekyokubiri nti that the whole land was occupied and there's nothing Isbad could have acquired from Silvano and Wakane. Nti ettaka lyonna lijjudde abantu n'oli ekyo tewali kintu kyonna omwami ono Silvano Agwakane kyali afuna. N'ekyokusatu to the date of registration for the freehold title of Misbahu Din Muslim Community 2011 came before the renewal of registration of Silvano Angwako lease having expired way back in 1999. Nti ekyapa ekya freehold ekya Misbahu Din Muslim Community ekyajja mu 2011 kyajja nga ono Silvano tanaba
kwongeza liziye maaso mu 2016 n'olwekyo kyali kyaggwako dda. Ezo z'ensonga Aisha zeyawa lwakyasazaamu. Kati ne bagamba NB naye note, whereas the principal register of titles cancelled the title on the above grounds, this was irregular as the land was under the control of Uganda Land Commission and not Kampala District Land Board. Bano bo abanoonyereza ne basuula ne bagamba aba State House nti newankubadde nga principal register of titles yasazaamu ekyapa kiri ekya university nga beesiga ku grounds kino, kyokka kino tekyali kituufu mu mateeka kubanga ettaka lyali lya Uganda Land Commission so si ya Kampala District Land Board. Kigamba yasazaamu ekitali kyabwe. Of the Kakumba family who gave vacant possession to Mr. Silvano Amongaki after being compensated, and Mr. Silvano had a leasehold title issued by Uganda Land Commission in 1998 that came before 2011 freehold title. Gamba ekyokubiri lwaki ono teyali mutuufu Aisha nti ettaka kwaliko abantu ba family ya Kakumba abaawa ebyabwe ne babiwa Silvano Angwakane nga bamaze okusasulwa compensated by nga Silvano amaze okuba compensated. That is the title yali issued mu 1998 and ekyo kyaliwo nga 2011 freehold title tenaba kuweebwa. Kakati ezo zaabadde observations zaabwe nga baobservinga boogera ku nsonga ono Aisha zeyawa okusazaamu ne bagamba nti ensonga temuli olwa bino bye banootiize. Number 4, Muslim community applied for the land in question in 2007. However, in the application, Ms. Bahudin community that it was, however, in the application, Ms. Bahudin Muslim community indicated that it was in possession of the whole plot 2054, whereas not. Instead, Ms. Bahudin Muslim community only owns about half of the land in plot 54. Ne bagamba nti mu application eya 2027 Ms. Bahudin community bagamba nti wona waabwe yonna yaabwe so nga si kyekyo tekyali kituufu. Yo Ms. Bahudin Muslim community erina bwannanyiribwa half 50% eya plot 54 so si plot yonna. Ekyokutaano, the Kampala District Land Board irregularly dealt with the land that is under the jurisdiction of Uganda Land Commission. The Kampala District Land Board terina kakwate konna ku ttaka lino kubanga si lyayo, ettaka lya Uganda Land Commission, so nga terina buyinza kubaako kyonna kyekola.